Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Gw'atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obere nga tomisinga ate ensonga yonna. Ngenda kusooka mbeetondere tubadde tulina okubanga tubawa live updates ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna y'ekibiina ekya National Unity Platform nga boogera ku nsonga ezabaddewo Kamuli. Ate nga tutegeeza nti tukyagenda maaso ne tour newankubadde baba blockinze naye olunaku olw'enkya tugenda continuinga ne district gye bayita Palisa. So kati gwali ku Red Zone TV soko subscribing njagala nkuwe speech ya president at least obere nga byo obiwuliriza ayogedde ku byabadde Kamuli, ayogedde ku kigendo okubanga kiddako era ategeezezza nti Palisa wankya teriyo kusirika, teriyo kukkiriza, teriyo kugenda kubanga ate tukkiririza mu police okubeera ng'emenya amateeka. Ategeezezza ekibiina kya National Unity Platform kiriwo mu mateeka era njagala nkuwa ebigambo bye nga nawe bw'osubscribinga genda mu comment section teekamu obubaka otubuulire wa w'osinzira okubanga olaba ensonga zino. Ngenda kubanga nkomawo kansooke nkuwe speech eya Robert Kyagulanyi Ssentamu obiwulirize bulungi nnyo. Webale kubanga okyagoberera kanzije tubeere nga tweyongerayo. Njagala okwebaza abakulembeze b'e Busoga olw'omulimu gw'ettendo. Njagala okwebaza bafoot soldiers b'e Busoga olwa mobilization gye mwakoze n'okutukuuma. Njagala okwebaza abantu b'e Busoga olw'okuvaayo ne mweyiwa ku makubo. Abantu baatambudde okuviira ddala Enjeru nga tetunaba na kusala Nile, ne bagumira tiagas, ne bagumira emiggo, ne bagumira amaswasi agabadde gesooza nga baagala okutulaga obumu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange. Njagala n'okwebaza abantu b'e Kamuli kuba e Kamuli ate y'emigo gyatandise mangu ne tiagasi yatandise mangu ne mubeerawo ne mutulinda kyanaku tetwasobodde batuukako naye tujja batuukako mu ngeri yonna essaawa yonna. Meseji yange y'abantu b'e Kamuli njagala okubajjukiza bannange si mwe b'e Kamuli mwekka naye okwetoloola Uganda yonna. Mwalabye nti twasobodde okutambula nga tutambulira ku speed 2 okuviira ddala Enjeru ne tusala bridge ne tugira ddala paka e Buwoolera kumpi ne Bupadengo. Lwaki? Kubanga bano abasajja tebamalaako bwe muba muli bangi. Babadde balina okusolooza tiagasi mu Busoga yonna, babadde balina okusolooza abasirikale mu Busoga yonna, ate nabo nga babadde tebajja kumalako naffe kubanga twabadde mitwalo na mitwalo. Twasazeewo obutalwanagana nabo, twasazeewo obutasikangana nabo, ne tukyuka ne tudda e Kampala olw'ensonga zino wammanga. Okusookera ddala twabadde twagala kujja kwogerako n'eggwanga, twabadde twagala kujja okugenda ku record okuwandiikira poliisi nga twemulugunya nga twekalakasa tubalage ebikyamu bye bali mukola so that tugenda on record. Bino ebintu bye tukola tetubikola kubanga twagala bano abantu bakyuse empisa, nedda tumanyi nabo balagirwa bulagirwa kubanga Uganda efugibwa family emu. Museveni bw'aba atya NUP ne People Power ajja kubalagira bakole buli kyabusiru kye bakola. Ne twagala tugende ku record kubanga tumanyi ekiseera kigenda kutuuka ezo ebbaluwa zonna ziveeyo. Tumanyi ekiseera kigenda kutuuka buli akoze ekikolobero ye ng'omuntu anoonyezebwe. Kyova tugenda ku record. Tuli basanyufu nnyo era Katonda yatuyamba nnyo ti generation yaffe is a modern generation. Everything is on live, everything is on camera. So none of those human rights violators will run away. Because nabadde njogera Luganda. So njagala bebaza abantu b'e Kamuli, njagala mumanye nti mmwe nga bwe mwabadde abantu b'e Busoga ate kyetaaga poliisi yonna kuvaayo eyo. Abaffe singa ekyabadde e Busoga kibeera e Busia ne kibeera mu Northern Uganda ne kibeera e Bugisu ne kibeera e Buganda ne kibeera buli wamu kaba kaweddemu. Bino bitukola twagala bibalage baganda bange nti nammwe bwe munaayimuka buli wamu bano tuba tugenda bagaala. So tuba tugenda ba stretchinga mu Luganda ekigambo kye kiri ekya stretching. Tuba tugenda baleeguula mu nsonyi mu Luganda. Ati mbaire nendako balusoga n'ata mu Luganda bano tuba tugenda baleeguula. So nenda tubaleeguule bana, nenda tuba stretchinge Mulusoga kuba kugala nenda tubagale bana abaganda mbaire ntegeza kubagala kino ekyo bana byonna birala. So tukisobolera ddala, we can stretch this regime
all oppressed people have only liberated themselves by rising at the same time. They cannot come and suppress the people in Busoga at the same time in Buganda, at the same time in Ankole. We need to pick from this that we are doing. So bwe mulabanga kikutte Busoga, mwabe Buganda temulindanga bikutte, mutulindanga bagamba. Mwabe Ankole temutulindanga bagamba. But for now, njagala nnyo okubebaza. Mbadde ngamba nti nalabye omwana omuto ng'alwana okuwona. Simanyi oba bebi oyo yawonye kubanga omusirikale yazze n'asula tiyagasi mu taxi. Ate ng'emmotoka zeesibye emabega, ekkubo baligadde, tebalina bwe bataasibwa. Katonda akkirize omwana oyo abe nga yawonye. Naye era bangi nnyo abafudde bwe batyo, malabe bakuba tiyagasi, bamukuba mu nnyumba z'abantu, bamukuba mu bakadde. Eyo enkola ya Museveni, basebo ne bannyabo. Bakutte abantu baffe bangi, naye nga sinayogera naku be bakutte. Wano wendi wano wetwogerera banaffe bangi bali mu kkomera. Mwalabye designer akikiridde Uganda ku platform nyingi nnyo okwetooloola ensi yonna. Bamukutte ne bamusiba kubanga yantungira ekyambalo. Nze ayambala ekyambalo kye nabaddemu n'ekyo kye nabaddemu. Naye bamukutte nga bagamba yatungidde Kyagulanyi ekyambalo. So bwe buwumba tuutu obwa regime eno bwetuuseeko basebo ne bannyabo. Olalo mbaire ennumi ya Lusoga tinekyo ekyo kya Lusoga. Nze neyogerera Lusoga lwange munveeko. Sisobola kuba wano nga sibajjukiza nti bannange mujjukira nti emyaka egisukka mu 5 egiyise twatwala okwemulugunya kwaffe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati akakulabye ng'abantu babawamba ye n'agamba abo tebaliyo, nga famire ya Kibalama n'abalala bagenda ne batwalayo ne ID ne national ID z'abantu baba bawambibwa ne bagamba nti kiwani nti abo abantu tebaliyo. Ne Nabanja Prime Minister Museveni nga yavaayo n'agamba Kibalama kituufu bamuyina. Ye Wangadya yagamba Kibalama si muntu muzimu. Kakati omuntu w'obwongo obwo n'endowooza eyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Simanyi oba ayina abaana, simanyi oba maama, naye oyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu oba zino tribunals zo zirina n'okukola faster than the courts of law. Tribunals like the Uganda Human Rights Commission are supposed to solve human rights violations faster than courts of law. But you will notice that more than 5 years since I petitioned the Uganda Human Rights Commission, they had never given me a hearing. And when they gave me a hearing, I went there, I did not even speak 2 sentences, and she shut me up because she's not willing to listen to anything other than what she wants. Yeah. Bamala emyaka 5 nga tebampadde mukisa kujja kutanya nsonga yange mu kakiiko ako. Ne bwe bampisa oluvannyuma lw'emyaka egigenda mu 6 saayogedde statement ziwera 2 n'abadde ntandika okwogera n'ansirisa kuba yayagala kuwulira byayagala. N'olw'ensonga eyo omusango gwaffe twaguggyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda tekakuuma ddembe ly'abuntu wabula kalinyirira ddembe ly'abuntu. Naye nyina essanyu bategeeza nti teryakomye ku Wangadya. Waliyo platform nyingi nnyo okwetooloola ensi ezirwanira eddembe ly'obuntu. Munajjukira nti Wangadya baamugobako mu kakiiko k'ensi yonna akaddembe ly'obuntu olw'ebikolebwa mu Uganda. Kati njagala bategeeza nti Wangadya yennyini tugenda mutwala mu bukiiko obw'eddembe ly'obuntu obwetooloola ensi yonna kuba yakulembera abatyobola eddembe ly'obuntu. Era omukyalo oyo naye nga bwe mulaba Anita Amongo bwe twamututte mu platforms eziri international n'asibwako nati twagala ne Wangadya atekebweko sanctions kuba yasinga okulinyirira eddembe ly'obuntu. Yenyigidde mu kutulugunya abantu kubanga bw'oba gwe ofiisi yo yevunaanyizibwa ku ddembe ly'abantu ate nga gw'obikkirira abatulugunya abantu, naawe Wangadya otulugunya abantu. Madamu Wangadya, you're one of the human rights violators and we're taking you to international platforms. We want sanctions against you. Kino sagadde kimukweka. Wangadya akankikutere mu Luganda naawe gw'omu kubanyigiriza kubalinyira eddembe ly'obuntu era naawe twagala otekebweko nati nga bakamaabo ate tumanye ekyo kijja kutuukira. Kati nga nzeeyo kutuwa yaffe
weewaawo bannaffe bangi nnyo bakwatibwa nga mwe muli ne administrative secretary waffe Madamu Sara Mukisa, mwe muli amyuka akulira abakyala mu NUP Comrade Rwama Juma, mwe muli baganda baffe nga Bobby Rach nga Bashafi Adams n'abalala. Toto y'abantu 20 abakwatiddwa. Tegezebwa nti ku makya baganye okubawa bondi era babasindise mu kooti. Kati kyonna kye musobola okukola mujja kikola, naye tujja kuba free, tujja bagoba, tujja kufuna eddembe lyaffe, tujja kweyagalira munsi yaffe, ate mujja bisasulira byonna byonna bye mukoze. Bagulu nga mbategeeza nti yes, olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera bugweri, tetwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandike ebbaluwa eyo tugende ku rekodi twogere n'eggwanga bamanye kye tuliko. Olunaku lw'enkya tukeera kuzambala tugenda Parisa. Nationwide tour yaffe egenda maaso. Tetulina musango gwe tukola, tetulina tteeka lye tumenya, tetulina kintu kye twonoona. Buli kimu tukikolera mu mateeka kubanga tuli kibiina ekiwandiise mu mateeka. Ekironde ffe tulina n'okuba nga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Parisa tomorrow. Thank you very much and God bless you. Questions?